Balamusizza baganda bange ne bannyinaze mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa guno nate okubeera nga tukyali balamu. Mukama mulungi, tubukeesezza ekitiibwa kya Mukama. Leero tugenda kutunuulira ku kukkiriza. Ffenna tumanyi nti okukkiriza kwe kutuweesa bye tusaba oba bye twagala Katonda atukolere. Tugenda kutunuulira ku mukyala ali mu kitabo kya Matayo 15. Omukyala ono okukkiriza kwe kwamuweesa kye yali ayagala. Bwe tubeera n'okukkiriza, okukkiriza kiringanga bw'onoogamba omuntu, bw'onoogendayo omuntu n'omanya nti oyo nzikiriza ne bwe naamusaba akakadde kamu ajja kukampa, ne bwe naamugamba nti njagala emitwalo 10 agenda kujimba, ng'olina okukkiriza nti omuntu oyo asobola okukola ky'oyagala. Kati kwe kukkiriza omukyala ono kwe yalina eri Yesu. Yamanya nti Kristo asobola okuwonya omwana wange, Kristo asobola okunkolera kye njagala, kubanga yalina okukkiriza nti Yesu akola buli kimu, awonya, alokola, kugamba akola buli kimu. Omukyala ono yatwala omutawaana munene n'alemera ku Kristo olw'okukkiriza kwe yalina mu Kristo nti Yesu bwe nnaakola, bwe nnaagenda eri Yesu agenda kunkolera kino. So baganda bange mbasaba, embeera ne bwebeegaanye, abantu bangi bavudde mu bulokole olw'okubanga nze nsabye Yesu aluddewo okumpa. Nedda, tova ku Kristo kubanga aluddewo okuwa. Tova ku Kristo. Katonda alwawo okuwa si kubanga nti aba tayagala kuwa, naye aba alina emitamwa gy'ayagala okuggyawo, aba alina emisanvu gy'ayagala okuggyawo mu makubo go, alyoke akuwa ekintu. Kikugasa ki Mukama okuwa omukisa omubi n'ajja n'agubba? Kati Katonda asooka kuggyawo eyo embeera egenda okujja ekubbeko ekintu Katonda kyakuwadde. So si kirungi ku papa, olina okubeera n'obugumiikiriza nti omuntu gwe nsaba awulira era agenda kukimpa. Tugenda kutunula ku mukyalo ono mu kitabo kya Matayo 15. Tugenda tandikira nsobola ku lwa 12 oba olya oba yes ku lwa 12 nsobola paka ku lunyiriri lwa kumeka 12 okutuusa ku lunyiriri olwo eziti 12 okutuusa ku lunyiriri lwa kumeka ye. Lugambye nti olw'12 olunyiriri olw'12 lugambye nti Yesu n'avaayo n'agenda ku luuyi lwa Ttuulo, ku njuyi eza Ttuulo ne Sidoni. Kale laba omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo n'ayogerera waggulu n'agamba nti onsaasire Mukama wange, omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musiibule kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye n'ajja n'amusinza n'agamba nti Mukama wange mbeera. N'addamu n'agamba nti si kirungi okuddira emmere y'abaana okukasukira obubwa. Naye n'agamba nti weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obuva ku mmenza y'abakama bwabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti ggwe omukazi, okukkiriza kwo kunene, kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Tukomye ku lunyiriri lwa 28. Tulaba nga omukazi ono yasigala ayita Yesu ng'amugamba onsaasire, naye ng'abayigirizwa ba Yesu bamugamba nti omukyala ono musiibule kubanga atuleekaanira. Omukyala ono teyasiisa ddoboozi lye, yasigala agoberera Yesu, yasigala alemedde ku Yesu. So kirungi nnyo okubanga olemera ku muntu gw'omanyi nti agenda kukulokola, gw'omanyi nti agenda kuwonya, gw'omanyi nti agenda kuwa ekintu. Kirungi nnyo okulemerako, embeera ne bwebanga ekuyinze nga olaba waliwo ekikugoba, kirungi okulemerako ekyo ekintu ky'olowooza nga ogenda kukifunamu ki
omugaso. So omukyala ono yasigala alemera ku Kristo. Bali ne bagamba Yesu nti musiibule kubanga atuleekaanira. Omukyala ono yasigala alemera ku Kristo, asigala alemera ku Yesu ng'era asuubira nti Yesu agenda kukola ki? Agenda mukolera ky'ayagala. Yesu n'amugamba si kirungi okukuddira emmere y'abaana okugikasukira ki? Obubwa. Okitegeera? Kwegamba obubwa omukazi ono n'amugamba weewaawo kubanga n'obubwa buli obukunkumusa. Kati okuwonyezebwa Yesu kwegamba kyalinga nga bw'onoogamba nti bwagambye mu kusooka nti nze natumibwa eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Obulokozi bwali buzze n'eri Abayisirayiri. Naye ng'omukazi ono Mukanani, jjukira mu lubereberye mu kuva abaana ba Isirayiri baali bava mu nsi ya Misiri, baali babawadde Mukama ng'abasuubiza ensi eya Kanani. Mukama n'agoba Abakanani mu nsi eyo gye yasuubizaani Kristo. Kati nga obulokozi bwo bujiridde baki? Bakulu ba Isirayiri. Naye Yesu yagamba nti si kirungi kwegamba emmere y'obulokozi bwa Isirayiri si kirungi kugiwa ki? Naye omukazi yalemerako. Kati gwe omusiraamu oli eyo oba mukatuliki oba oli musamize togamba nti nze sigwanidde kulokolebwa. Ogwanidde okulokolebwa singa oba onoonya omuntu oyo alimu obulokozi bwo. Okitegeera? Kristo yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bwe tujja ne tulemera ku Kristo tufuna okulokolebwa, tufuna okuweebwa. Omukyala ono yaweebwa okuwonyezebwa eri mukyala we eri muwala we olw'okulemerako kubanga yamanya nti Yesu agenda kulokola omwana wange, Yesu agenda kumuwonya. So tulina okuba nga tubeera mu bugundi mu bulokole nga tunyweredde ku Kristo n'obugumiikiriza. Topapa kubanga embeera ekuyinze Yesu aluddewo okwanukula nti kodduka ove mu bulokole ogende mu busamize. Ogenda kwebuuza wekka. Yesu yagamba nti ayagala okujja enyuma we yeefiirize yekka, yeetika omusalaba gwe amugoberere kubanga ayagala obulamu bwe alibubuza. Naye alibuza obulamu bwe ku lwa Kristo alibulokola. So bw'otobuza bulamu bwe kubanga oyagala owonye byamangu speed, oyagala ofune obugagga bwa speed, ogenda kubula. Ogenda kuva mu kkubo erikutwala mu bulamu obutaggwaawo oyingire mu kkubo erikutwala mu kuzikirira. Buli kintu kigenda n'obugumiikiriza bulinganga bufumbo. Omwami bw'akugamba nti leero munnaye sifunye ssente, gumiikiriza kubanga bulijjo abadde akuwa. Bulijjo abadde agula emmere, bulijjo abadde abasasula ennyumba. Kati bw'akugamba nti munnange leero ssente zibuze, gumiikiriza. Obulokole kugumiikiriza na kukkiriza n'omanya nti gwe ngumiikiriza ajja kumpa kye nsaba. Obulokole kugumiikiriza. Topapa kubanga oluddewo okubeera n'omusajja Yesu osabye emyaka 10, osabye emyaka 2, osabye emyaka 3 kubanga Yesu aluddewo kuwa omusajja kodduke ove mu Yesu ogende ofune omusajja. Obulamu bwo olibubuza. Okitegeera? Obulamu bwo olibubuza. Ebyensi tebikujja ku bulamu obutaggwaawo. Okitegeera? Ebintu bigenda kugumiikiriza. Okukkiriza kugenda kuweesa ekyo ky'okola kyogumiikiriza. Omukazi ono yasobola okugumiikiriza ebigambo bya Kristo bye yamugamba nti obubwa nti emmere y'abaana tesaanidde kugabibwa bubwa. Naye n'agamba nze nja kukulemerako, ojja kuwonya omwana wange. So ebintu ebimu twetaaga kulemerako. Ekintu oba kiruddewo tokivaako. Gwe kasita olabanga omwo mw'otadde essuubi lyo. Kristo muntu wakugumiikiriza kubanga naye yagumiikiriza. Kristo yagumiikiriza. Kati naffe twetaaga tumugumiikirize. Okukkiriza koleka kubeeremu okugumiikiriza. Ng'omukyalo buno bwe yagumiikiriza yasigala agoberera Yesu ng'awoggana agamba Yesu Mukama wange onsaasire, omwana wa Dawudi onsaasire, omwana wange abonaabona, omwana wange mulwadde. So tulina okubanga tusitula okukkiriza kwaffe kuleekaanire mu maaso ga Katonda nga tugumiikiriza kubanga okukkiriza kye kisumuluzo ekituleetera Mukama okuggulawo amawanika ge n'atuwa bye twagala. Buli lw'oba tolina kukkiriza tolina kugumiikiriza. Okitegeera? Beera n'okukkiriza obeere n'okugumiikiriza. Osabe. Okuleekaana kw'essaala yo ddaaki kujja kuggula amatu ga Katonda, kujja kuggula amatu ga Kristo. Naye topapa kuva mu Kristo kubanga aluddewo kuwa omwami, aluddewo kuwa ennyumba, aluddewo kuwa ploti. Topapa. Yesu muntu wa kugumiikiriza kubanga naffe yatugumiikiriza. Gwe buli lunaku osobya. Omutima gwo gwogera ebibi naye akugumiikiriza takugobye mu maaso go. So naye togoba Yesu mu mutima gwo kubanga aluddewo kuwa
Okitegera kubanga aluddewo okuwa tova mu Kristo beera n'okukkiriza okwo okunene Kristo kwagenda tukagambe bannaye mukazi gwe olina okukkiriza kunene musajja gwe olina okukkiriza kunene ng'omukazi ono bwe yali omukazi ono yamanya nti omusajja oyo muwulidde awonya nange omwana wange alina omuwonya n'abeera n'okukkiriza ng'omukyala ali mu Bayibuli mu kitabo kya Makko 5:25 omukyala yalina okukkiriza n'agamba singa nkwata bukwasi ku munagiro gwe nja kuwona. So okukkiriza okwo Kristo kwatwagaza sigala ng'olina okukkiriza. Okitegera Bayibuli egamba mu kitabo kya ezityoba kya Bakolinso b'ekisooka essula ya kumeka nti tutambula lwa kukkiriza so si lwa kulaba. Gwoyinza okupapaana okwagala bino eby'omaaso byolaba naye ng'ebintu by'otalaba Yesu byalwanagana nabyo bingi okusobola. Bayibuli ekugamba nti Danyeri bwe yasuulibwa mu bunya bw'empologoma Mukama yamusindikira malayika naye malayika ye neetuuka okukwatibwa nga Danyeri ali eri akoola naye nga malayika erwana egenda etaase Danyeri naye ng'ekwatiddwa paka Katonda bwe yasindika malayika endala nejja nenunula malayika ya Danyeri nejja nemununula mu mbunya bw'empologoma nebuniza empologoma. So wabeerawo ebintu ebikutte Katonda byalwanagana nabyo sitaani byasindika nga Mukama akuweereza omukisa naye nga omukisa gukwatiddwa. Kati gwe olw'okuba tolina kugumiikiriza n'odduka n'ogenda mu basamize n'odduka n'ova mu bulokole n'ogenda mu busiraamu kubanga tosobola kugumiikiriza nti tolina musajja tolina mukazi tosobola kugumiikiriza naye wabaawo ekintu ekikwatiddwa omukisa guba gukwatiddwa naye nga Yesu alwana okugununula gusobole okutuuka kati mu kaseera wagusumululira ate gwoba ovudde mu bulokole. So tulina okubanga tugumiikiriza Kristo kubanga ebintu bingi malayika ze birwanagana nabyo bye tutamanyi. So Danyeri singa yali avudde mu Katonda ng'alekeddewo okukoola Katonda empologoma zandimulidde naye yasigala alemeddeko malayika yo yali ekwatiddwa naye yasigala alemeddeko ng'akoola Katonda paka Mukama we yamusindikira malayika endala nenunula malayika ya Danyeri nejja nemuggyayo mu bunya bw'empologoma nemuwonya. So ebintu ebimu Katonda si kugamba nti aba tayagala tuwa naye ebintu oluusi biba bizze omusajja we abazze nga Mukama aweereza omusajja naye nga sitaani alina wamukwatidde. Okitegera ng'alina wamukwatidde kati nga Mukama alina okusindika malayika esobola okununula omwami we wakwatiddwa alyoka akutuukeko. So temupapa kuva mu bulokole tova mu Kristo kubanga aluddewo. Yesu waliwo ebintu gwe by'otalaba by'abalwanagana nabyo okusobola okutuukiriza omukisa ogwo. So tubeere bagumiikiriza tugumiikirize Kristo nga ye bwe yatugumiikiriza. Teri n'omu yakubira Katonda simu n'amugamba tuweereze omwana wo so ng'ensi yali eyonoonese naye Katonda yatugumiikiriza okuleeta Kristo tusobole okufuna tubeere nga tutabagana ne Katonda mu Kristo Yesu tutabagana ne Katonda. Kati gwe bw'ova mu Kristo Yesu oba ovudde mu kkubo lya Katonda. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu tubeere bagumiikiriza tuve mu makubo gaffe amabi tova wali bulamu obutaggwawo ate ogende mu kuzikirira mbu kubanga Yesu aluddewo okumpa omwami wo gy'ali naye akyakwatiddwa wabula bali kulwana okubanga bamununulayo omukisa gwe gye guli naye gukwatiddwa. So Katonda aweereza malayika ezirwana okununula omukisa gwogwo. So naye mu kaseera Mukama wanunulira omukisa gwo ate gwe bw'oviira mu kkubo lya Kristo. So tulina okubanga tuli bagumiikiriza okukkiriza kwaffe kubeeremu okugumiikiriza. Ojja kugenda oweeyo ekimu ky'ekkumi osige ensigo nga gw'oyagalawo ekintu kya supiidi kansiga ensigo nfunewo kya supiidi nedda ekintu kigenda nakugumiikiriza. Ojja kusiga ensigo omukisa gujja kujja naye gujja kubaako we guwambidde nga Mukama kimwetaaga okulwana n'ekintu ekyo ekikutte omukisa gujje. Ojja kutuuka ogambe nti nze mpaddeyo ebimu by'ekkumi naye Mukama tankoledde. Okitegeera waliwo ekintu ekiba kikutte omukisa gwaffe naye ate ffe Katonda bw'agirira asobole okusumulula omukisa ogwo ate gw'oba ovudde mu bwaki mu kkubo ettereevu n'ogamba kange mu balokole balwawo obulokole bulwawo nsabye biruddewo kangende mu basamize bampeerewo naye mu basamize ogenda kukola sacrifice. Togenda kukoma ku sacrifice nga nkoko ogenda kuwaayo n'omutima gwo ogusacrifice nze.
okitegera ate omukuvaayo eyo mu bwakabaka bwa sitaani bw'oyingidde mu kigenda kukutwalira ebbanga ddene n'oluusi obutaviirayo ddala kubanga ovudde mu musaayi ogujjawo ekibi ogenze mu musaayi oguleeta ekibi okitegera omusaayi gw'enkoko guleeta kibi nze akugamba nali mbinaabyeko nali ngenzeeko mu masawo nali naabyeko emisaayi gy'enkoko naye tegirina kyejja nnyamba paka bwe najja mu kristo ne naabo omusaayi gwa kristo era nanaaza n'omusaayi gwe ogujjawo ekibi buli lwe tukola sacrifice ezo oyiye omusaayi gw'omuntu osaddaasa onaabya amaddagala oba oyongera kwegubya there are so many people nga bakoze sacrifice but they are not in peace nga bali kubonaabona obulamu bwabwe naye nga bagagga balina ssente naye nga basula wansi basula mu motoka zaabwe ssente zaabwe abafamire zaabwe tebazeeyagaliramu omukazi we tazeeyagaliramu naye kenyini nga zimulema okunywako akacupa ka sooda so muleme okuva mu kristo mubeere n'obugumiikiriza yesu yatugumiikiriza era kyatugumiikiriza right now so tubeere bagumiikiriza okukkiriza kwaffe tukuzimbemu okugumiikiriza waayo ekimu ky'ekkumi eri kristo waayo ekimu ky'ekkumi ogumiikirize manya nti katonda so akuleetera omukisa katonda yasooka kulwanagana n'ekyo ekikutte malayika ya daniyeri okusobola okuleeta obununuzi eri daniyeri naye daniyeri teyasirika yasigala akoola katonda so naffe tulina okuba nga tuleekaana mu maaso ga katonda n'essaala n'okukkiriza so si kwemulugunya si kuyomba mukama oluddeyo lwaki tompa kola bwoti nedda okitegeera tusabe nga tulina okugumiikiriza now it is 6 I think 5 years ndi mu myaka 5 sirina mwami sirina boyfriend but I'm waiting for the Lord era mmanyi nina okukkiriza nti mukama mu kaseera kagenda kununula omwami wange yonna gyali naye nga ndi mu kusaba n'okukkiriza so tubeere nga tuteekamu okukkiriza kubeerewo n'okugumiikiriza kubeerewo so topapa kuva mu kristo yesu kubanga aluddewo sabye emyaka bwegiti aluddewo kuwa sometimes girls ekibaleesedde okuva mu bulokole kubanga temulina baami mbunsabye emyaka 2 mukama tampa mwami for me emyaka 5 simanyi kitonde kisajja sirina mwami sirina boyfriend but I'm waiting for the Lord era nga nina okukkiriza n'okugumiikiriza nti mukama agenda kumpa omwami so topapa kuva mu kristo kintu na kintu ekigenda okuyiwa obulamu bwo okubutunda eri amagundi ensi kati eyonoonese ojja kuva mu mugundi sitaani anoonya bakkiriza abali mu kristo yesu sitaani anoonya bakkiriza yensonga lwaki abalokole bagudde nnyo kubanga sitaani banoonya teri musiraamu gwogenda gamba nti omusiraamu ayonoonye bamwogeddeko mu mawulire omusiraamu akoze bwati sitaani ali kunoonya abalokole kubanga abalokole bwe buwanguzi obulimu okuwangula sitaani okitegeera enjiri gye tuwulira ye yawanguza sitaani ye yawangula gundi sitaani n'awangula nga yesu afiiridde ku musaalaba n'awangula bayibuli egamba twamuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo ky'okujulirwa kwaffe obuwanguzi bwo buli mu musaayi gw'omwana gw'endiga so buli lw'onoova mu musaayi gw'omwana gw'endiga n'ogenda mu musaayi gw'enkoko togenda kufuna solution ogenda sigala ng'obonaabona bikawuula bigenda kukomawo emizimu gigenda kukomawo abamu tuvudde mu mafamire nga gabasamize balina n'amasabo naye tulina obuweerero nti tuli mu musaayi gwa kristo sitaani yawangulwa na musaayi gwa mwana gw'endiga ensonga lwaki anoonya abalokole so buli lwova mu kristo yesu oba owadde sitaani akatebe oba muwadde ekitanda mwagenda okutuula nga tavaamu yesu yatugamba omuntu bwe bamusabira ne bamugobamu dayamoni naye ennyumba ye neebeera njereere kitegeeza bwe bakusabira omwoyo mutukuvu n'atatuula mu mutima gwo ennyumba ye ebeera njereere sitaani oli gwe bakugobyemu dayamoni oli agenda kuleeta badayamoni 7 bajjule bakutomentinge ate ogambe nti ndi mu bulokole naye ate emizimu gikyasigala nga ginumba waliwo ennyumba yo tennaba kuyingiramu mwoyo mutukuvu so baganda tubeere bagumiikiriza okukkiriza kwaffe tukuzimbe n'okugumiikiriza omukyalo ono yagumiikiriza paka kristo bwe yasumulula okuwonyezebwa eri muwala we mukama abampeera omukisa mbaagalayo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo